enfuga ey'amateeka. Enfuga ey'amateeka eteeka amateeka mu ggwanga eryo nga ge gali waggulu. Si abali mu buyinza, si abayina emmundu. Enfuga ey'amateeka ekiragiro ky'ekkooti libateeka mu musango gwa Kabaziguruka, Honorable Kabaziguruka, mu musango yali constitutional petition biri mu mwaka gwa 2 mu mwezi ogw'omusanvu. Kkooti ya ssemateeka yasalawo eggooye n'egamba kimenya amateeka si kya buntu bulamu okukwata ba civilians abantu fe aba bulijjo ne mutwala mu kkooti z'abasirikale. Kkooti y'amagye. Kkooti yasalawo eggooye n'eraga ensonga zonna. Kkooti z'amagye tezibaako kyekubiira. Kkooti z'amagye zirina kyekubiira. Abalamuzi ba kkooti z'amagye baba bagenda ku biragiro by'abakomandazi baabwe byonna babiraga. Ne balaga n'okulaga nti obwenkanya buno bw'amateeka erifa abantu ba bulijjo bwandibadde bukolebwa mu civil courts. Ekisookera ddala okutwala abaana abo mu kkooti z'amagye kimenya amateeka. Ne baba kusanze n'ebyafaanyiza by'amagye kimenya amateeka. Kakati emisango mwegiri bobba uniform y'omusirikale, that is theft. Bagende mu Penal Code Act okucharging obu civilian code okucharging obu theft obi uniform y'omusirikale or being in possession of government stores. Being in possession of government stores. There is the information that there is an appeal to that constitutional petition, and the court yasalawo embeera esigalenga bweri okutuuka Supreme Court bwesalirawo. Nanti kakati you see, I'm not saying it's correct, but your position. Anti nze fetu kasitagolira abalopya Attorney General nawo ekigu. Engeri yokka wano government gyedduka mu bintu not solve appeal ekintu nekisigalawo bwekityo nga bukikola ki bwekiri. But nze nja kutwala nsale y'abalamuzi ba Constitutional Court nti kye basalawo. Bakisalawo nga balamuzi pano y'abalamuzi 5, benchi y'abalamuzi 5 nesalawo nti okutwala civilian mu kkooti y'amagye kimenya mateeka si kya buntu bulamu. So tusoka tukomaawo. Kakati ekyo kisookera ddala. Kakati buli otwala civilian mu kkooti y'amagye omwifrictingako ekyo kyokka kimwifrictingako kitwandise psychological torture. Abeera tortured. Era tortured, bamuleeta empingo ziri ku magulu n'emikono nakina kyokka. That torture alone ebyo byokka byayitamu bimumala okufanga mulamu. Bwe bamala bano abaami balina enkola political prisoners they work on you psychologically. Nze bankwatako nga bantwala e Kabaale nti nali nzize emisango e Kabaale nga bantwala baleke bansibira Endorwa prison bantwalira mu Kavaani nga bagenda boogerayogera ebiboozi bakusibye ku maaso banyumya ebiboozi ono tumuttire wano batumuttirewo twattira oli tumukole tutya. N'osaba essaawa bagenda okutuusa e Kabaale ng'ofudde emirundi 10 oba tumuttire wali nedda wali bajja kulaba mangu mayiti afande tugambye mayiti tugiziike wala amaaso bagasibye amaaso bagasibye nsirika. Kakati nze olw'okuba Dr. Besigye yali enyamba okumpa psychological preparation tulina we twatuuka nga batiisa nga kuliko akayimba ku radio muje sijja kwogera. Radio yali mu kavaani mu kadrone na yongeza akayimba ako katono banzite nawaga afande yongeza akayimba ako katono banzite tugenda kusaba nyimba webanyirani ninze manyi bano of course nga training manyi bano bali ku psychological office but bagenda okutuusa kati we natuuka ne bantwala Endorwa prison kati balina go basindika kukola kusanyira ku psychology. Munyagwa olabye kati goli wano Besigye aliwo oli wano bonaabona Besigye aliwo nabatanga okuwa Besigye ebyobugagga ebitali bibi. Besigye alina Ikotoli hotel, Besigye alina bino goli wano bonaabona. Kati bagenda abaana bana batalina nnyo experience bw'abeera mu mbeera eyo okumala emyaka mu kumenya amateeka. Ati mu kumenya amateeka galiwa nze ndi mumenyi w'amateeka. Bali bakututte ki? Bali bakwebazaaki? Mbuuza bali bakwebazaaki? We are talking of politically motivated charges, trumped up charges zetwogera, political persecution byetwogerako.
trying to break down your political spirit. Ibyo tuli mukwogera ku nga state yekozesa tools ezo. Kati bakusanga toli enlightened ne rights zone ne chicho yagala or breaking it down. Ekyo kisooka ddala nti ekiyinza okuba kyatawanyiza abaana bano ne boogera bye bayogedde batendewaliddwa embeera gye bakola ki gye balimu. That's point number one. Ensonga eyokubiri etalina kubusibwa maaso yenkwata ffe ab'opposition ennaku zino gye tukotte struggle. Yes. Mwabagala okukyusa obukulembeze. Yes, engeri struggle gyekwatiddwa naye esobola okubreakinga abalwanyi. Etya. Mu struggle yonna cardinal principle erina kuba homogeneity mu balwanyi. Yebiki. Abalwanyi mulina okufaanagana mu mbeera ze mulimu. Njagala ku lifestyle. Nja kankuwa examples g'olondemu. Mandela Nelson baali banaatera okumuta. Abazungu bayagala bamutenga si w'amaanyi nnyo. Ne baagala bamurehabilitating ebweru w'ekkomera for some small time. Ne bamufunira ennyumba. Bwe bamufuna ennyumba ne bamuteera mu microwave. Microwave ogimanyi ebugumya emmere. Kati ne batandika okubbirako abalwanyi abatono bagende bamukyalireko ab'ekyama. Naye nga abo abalwanyi bagenda ne basanga Mandela mu kazigo mwali ng'alina ekyuma ekibugumya emmere. Ekyo kyokka katono kiwe struggle ya ANC. Gava bagamba Mandela tuyamudde olukwe. Abazungu bamuteeka eri alina ne kompyuta ebugumya emmere. Kakati bayagala balage bano nti mwadde mukyatukuba amayinja mukyakasuka manya tulwana nammwe neeraba ono alina obulamu bwakola ki kasita omulwanyi yenna aliraba nga tewaliyo homogeneity mu balwanyi amaanyi gamuggwamu. Kakuwa example President Museveni ono baali balumba Kabamba. President Museveni yagenderako. Eyo teyali mission nyangu. Oba oyagala okukitegeera bw'abawa emundu 27 mulumbe balakisi y'e Makindye ojja okutegeera nti enkambi si nyangu. Eyo teyali mission nyangu. Eyokulumba Kabamba. Yes. But nembwongo bwa President Museveni ndowooza akadde ako yagenderako oba bali baagana bagana kati leero tugenda naawe whatever. Naye naye yali asobola okugaana. But mu kugenda kwendowooza yali ayagala kwongeramu balwanyi maanyi kubanga naye bali basobola mukubira waawo bekikimu ne bamukuba naago. Naye yali ayagala kwongeramu balwanyi maanyi nti fenna ffe bamu risk tuzifacinga kyekimu. Mu nsiko bayizo baatumanga abaana okuba zibbanka. Omwana n'agenda ebukomero n'akuba banka nkuba kyakulabirako n'ayoola ssente n'azitwala mu lukoola nga tatuteeko waabwe n'ayita newaabwe n'azitwala. Oyo omwana ekimuba mu mutwe aba amanyi nti nze azze okulumba eno ne bali bendese ewaka ne bali bentwalira ssente ffenna tuli ku struggle egi n'embeera tulimu egi. Ekyo kasita kibulawo struggle egwa. Kakati problem mu mbeera eno kibuzeewo. Kakati ekiriwo kye kino abo abaana babatutte. Fenga opposition tulina okusala plan obutakola bintu bimala mu balwanyi maanyi. Struggle zino zigenda na kwerekereza. Struggle enyuma nnyo ne bankwata ne banteeka emabega w'emitayimbwa abaana bange tebasoma naye ne mpulira kye nolwanirira nga abakulu bali eri bazoganya. Omuliro gukyayaka. Nange nembeera mu kaduukulu nejja myaka 10 nguma. Nga abali ebweru bali mu kuzikanya. Yes, ng'olaba nti kyemba nsibira kozi egenda mu ki? Maaso. Abaana bamusibya agenda okulaba ku TV mu kaduukulu. Ona leba gundi yatutte bweziti. Ona muyombera ssente. Ona yatutte zino. Ona yazitutte zino. Nimulimba sena zito. Ona yatutte kawumbi manyala biki. Ate wene embaga ya gundi gye tusondera babala mudigida muwasa mukola ki? Omwana gamba. Muri maswimming pool. Exactly. Ujukira government gy'olwana nayo eyina abakola propaganda oyo. Nga saakola bamuleetanga musibe. Maana embaga yaho naleba gundi yanyumye. Yanyumye. Naye ng'ali mu struggle. Naye kati omwana agenda naye bansibira ki? Twali twagala kujjako government. Abakulu mbawulira buli lunaku bavaayo n'embaga. Baby shower. Biki. Ono boogera ku bizimbe byazimbye ono. Ebyo bikuba struggle. Ne dismantling to zero. Leka nkunyonyole. Teri mwana gwe bateekamu gwe batiisatiisa na breaking it down ng'alaba nti struggle yaabwe essaawa yo negguka. Ekyo tebakulimba. President Museveni atiisiza abaana bano breaking. Naye asinze kwesigama ku bunafu buli mu opposition engeri gye tukuta opposition. Kati kino kyekisembayo. Bano ab'NRM baali mu nsiko ne babawambako Sserwanga.
Somebody told me about that history. Maybe Rumsona babimanyi NRM sibimanyi nnyo. They kidnapped, they hijacked the plane. Yes, yali wano ne bamuwamba Sserwanga. NRH yakola bawamba ennyonyi ya Lutwa ne bagitwala bakasese. Yes, nabo bagitwala. Ne baga mutwe Sserwanga. Ayitwala mukwano wange sijja kwogera linnya lye wano. Nange mumanyi nange sijja mukama wange mutwe Sserwanga. Twagala Sserwanga. Naffe tubaddize. Naffe tubaddize ennyonyi n'ebyamwe bibyo. Ne mutwe batwaliyemu n'abasaabaza actually. Ne bagamba tetulina buzibu nabwo. Ne tubaleese wano twagala Sserwanga. Kakati kijja kuwulira ne banafa opposition. Bawambe ennyonyi. Kwakyo kirekera awo. Njagala bawambe ennyonyi ya Uganda Airlines. Naye nga mubeere bweru mwandisa z'amagezi gonna abaana munda ne bavaayo. Nze waliwo Besigye kye yakola nga ndya olwa prison kambo ekyokulabirako. Kati mwabavubuka muno nnyo ebimukolawo ebisingawo. Nze Besigye bantwala endolwa yamanya nti ndi mu matiga. Mbana akebaka mu prison olunaku lumu enkeera nagenda okulya amasasi mu kabaale tawuni kiki nti Besigye alumbi. Besigye alumbi. Entalo zamala ennaku ezi nga kye balina okukola kunziza mu kooti ku Mande banyimbule. Ne mulemwa n'okukyalira abaana ewaabwe gye bava ne mpya 5 mu bana. Ne muleeta yakavuyo. Ne mulemwa Munyagwa nemba nga nyinabe mpya 5 mu bana mu Buganda wano nosiba abaana. Muna FDC gwe bakwatire Kongo waliwo. Jali mwagenda. Jali akyaliyo mukomera. Biveeko fete tuli basivili. Nkubuulira tokkiriza. You see abanaga opposition musoke mvembina be mulimu. No Museveni yakoze bino. That is obvious byandikoze. He has to break down your fighters. But mulina okulinyisa omuwendo gw'okukwata abalwanyi bamwe. Gamba tulina. Listen, ndeka wampise oli mu opposition. Oli mu opposition. Gwanchaziza. Nze obuziba mu ranka z'opposition kati ndi sergeant. Obuziba nakukyaziza. Mu ranka z'opposition nze ndi sergeant kati. Ngamba ba general kati abali waggulu. Mulina okulinyisa omuwendo gw'okuwamba abalwanyi. Ababaana 5 twandikoze rallies 50 buli mwana java tugenda kunyonyola abantu b'abaana bano gye bava abaana baabwe gye bali mulwana rallies 6 abaana baba enkeera babayimbula simple effort zo kufuna parliament zo toziraba nti ezo kwali kwemulisa okutula ku madaala actually by the way bakikola kusigirinya ne bane let me ask eno government bw'ofuluma parliament n'otula ku madaala ng'enyigibwa nnyo ng'egamba nti banaye abakulu batunyigiriza bano naye kyawaliza gavumenti okukola eno gavumenti nkuddiramu danistan nkuddiramu eno gavumenti bw'ofuluma n'otuula ku madaala fe waliwo baali batwala mugumya saamu ekongo kuba mugumya saamu tabeera nkomuyekera bamujja Uganda ne bamutwala ekongo waliwo twakimanya nti mugumya saamu bamutwala mu kooti maasho y'ekongo twalumba embasi ya Kongo ekololo we went there twateko pressure because man is a civilian muto nentu mbaso you see you must you an activist takaba bukabi wowe abana bavude betunze wadaga bakoliki kati bajoje musyo ogena mu kooti byote bikola kooti y'amagye kakata jobuze rukwabona alaka bagenda ko mu kooti y'amagye eyo tumwine ne bakozesa makizimu z'olungereza olusategerekeka jeno tumwine nagafungawo iyo ni mazara ofungawo base bagamba we are asking for instructions from our client. How can someone in the dock give you instructions? Iyo ni mazara ofungao. You jola beyo. Tewali courts z'amagye these are kangaroo courts meant to serve military interests. They are not meant for civilians. Songa nkuvaako gwe mu kulabako bano tebakkiriza lwako bazza misango. Teri mwana yakiriza omutima gwe onenya bakomanda bo obutabaawo bakomanda yes mubanga sidde nalwo nkakasa lujja kubanga lulinawe lugguse ako tunaakwatira n'enguudo endala ezibadde ziruma ennyo bannakiboga mpozi n'ekirala ekiri ku mwanja ennyo nsaaliddwa nti si kye tugenda okwogerako ye lebbago lya lumu twalyogerako gye buvuddeko nga toliiwo nasaalirwa nnyo nti saaliwo naye nsanyusa okuba nti ebibiina byonna byegasse ne bigamba nti tuliwakanya era nange nga Kefa Kiwanuka nga sogera ku NRM naye ne NRM yekiganyi naye nange nga Kefa Kiwanuka ndaba nga kyandibadde kyakumalamu maanyi mu opposition okuba nti nno amaanyi nti leader of opposition alondebwa ababaka abali mu parliament
tekisoboka kuba bonna bajja nga balina endowooza za njawulo era kyandibadde kitabula nnyo Parliament. Kansuubire nti n'akakiiko ebyo kajja okugenderako. Ensonga eno ku nsonga eno njagala okusooka ennyo okusaasira bannaffe abaasibwa, okusaasira families zaabwe, naye ate waliwo ne bannaffe abalala abatamanyi bantu baabwe gye bali. Bannange mwenna mbasaasidde nnyo. Katusabe nti kino kibadde kiseera kizibu nnyo mu bulamu, naye ekiseera kijja kutuuka mube nga mukiyitamu. Twebuuze nti twakiyitamu tutya oba mwakiyitamu mutya. kuva 2020 abamu basibe. Kuva mu 2020 abantu bano lwe bakwatibwa myaka ng'ena. Ndowooza mulimu n'abalala abazze bakwatibwa oluvannyumako, naye abasinga ndowooza bwe tumanyi be bakwatibwa mu 2020 nga bakwatibwa okusinga mu butabanguko obwaliwo mu biseera ebyo. Weewaawo gavumenti myaka ena ffenna bwe tumanyi obujulizi buganye okuleetebwa paka bano bwe bakkiriza ennaku ga olumu tebikwatagana. Dr. Kef kakati ekisookera ddala era gavumenti kyezeerumiriza kyenjagala mube nga mulowoozaako batesa bannange nga bwe tuli mu studio nammwe bannange mwenna abatulaba yonna gye musinziira nti mu Uganda gavumenti tekwata muntu lwa ndowooza ze. Tekwata muntu nti olw'okuba wa NUP then akwatibwe. Tekwata muntu olw'okuba nti wa FDC then akwatibwe aggalirwe. Omuntu akwatibwa okusinziira okuba nti ali suspected, okuba nti alina omusango gw'azizza olw'omusango gw'abazizza. Kati omusango gwo baguzizza bataguzizza, kooti kyeba erina okusalawo. ateeberezebwa kubanga yazze omusango. Gavumenti yemukwata ng'emanyi nti yaguzza, naye kooti erina okusalawo okusinziira ku bujulizi obuba buleeteddwa oba omusango yaguzza oba teyaguzza. Tewali mu Uganda muntu akwatibwa nti akwatiddwa lwa ndowooza ze ez'ebyobufuzi. Kikakaso tetoga tewali gamba gwe nga bw'olowooza kale nze nga bwe ndowooza. Abantu betwogerako nga bwe tubadde tugamba era bakwatibwa okusinga ennyo mu 2020. Ffenna tumanyi ekyaliwo mu 2020. Waaliwo violence eyali eteyogerekekako, effujjo ery'amaanyi. Mwenna mwabiraba ebyaliwo. Nzijukira okulaba actually ku side yaffe eya NRM nzijukira okulaba mukyala nga bamwambulamu t-shirt eya yellow. Nzijukira okulaba abantu nga abavubuka nga bakuba emmotoka nga bajaasa. Nzijukira okulaba abavubuka nga bakuma ebyoto mu nguudo. Kati ebyo bye twalaba ku TV bye tutaalaba nabyo bingi. Ojjukira n'okulaba president candidate omu nga tebamukkiriza kuba nkuŋŋaano, bamuyoolayoola ng'atambula. Ebyo byonna byaliwo. Ekiseera kyali kizibu nnyo, ekiseera ekyo ekya 2020, of course ne 2021. Kati bangi abaakwatibwa, then waliwo n'abalala abazze boogerebwako okuva mu kiseera ekyo. Ndowooza era kyekyali ekikulu ennyo ku saidi ya Parliament, ku saidi ya Mpuuga ne banna aba NUP mu kiseera ekyo, okuva mu okwekalakaasa okwekandaga okuva mu Parliament nti waliwo abatamanyiddwa ne gye bali. Kakati bano bo betwogerako be tubadde tumanyi gye bali era abaavunaanibwa emisango. Bonna baavunaanibwa emisango gya njawulo, naye nga ekikulu nti bonna bali mu kkooti betwogerako. Bavunaanibwa emisango egitali gimu, naye ebbanga lye bamaze mu kkomera libadde ddene. Of course obulamu bubadde buzibu. Bubadde buzibu, baludde mu kkooti, baludde ne mu kkomera, obujulizi tebuleetebwa. Of course si bano bokka, waliwo n'emisango emirala gye tumanyi egimu nga giruddeyo mu kkooti gimaze n'emyaka 10, gimaze ebbanga erisingawo
Eyo problem gye tulina mu judicial service system yaffe mu system ey'abalamuzi. Simanyi ki kye tulina kukola okulaba nti emisango gitambula mangu. N'ekikulu nti bannaffe bano bayise mu kubonaabona kungi. Kyemmanyi nti abamu we bagenderayo bali bamanyi nti bintu byakusaaga. We bagenda mu kimukooti we babatwalira we babakwatira baali bamanyi nti bintu byakusaaga bijja kugwa mu bbanga si ddene nti era bajja kubanga bavuddeyo mu kkooti. Bafunye okubonaabona kw'amaanyi, bali mu myaka gyabwe productive age ng'abavubuka gye basobola okukoleramu ne bakolera families zaabwe ne tebasobola kukola. Waliwo omu ayogerwako alina abaana 54, abaana nga 24 tebasobola kusoma mu kiseera kino. Simanyi kiki nuupu kyekoze okulaba nti ebayamba bano abali mu komera okuggyako okuwa abantu baabwe oluusi ebitabo bye tulaba nga babawa ku TV nga babawa emagere ne mu bitundu. Simanyi kiki kyebakoze naye nawulirako. Awulirako ki? Munnanuupu atuuse era akuwulira ajja kuddamu. Nawulirako nti balina emitwalo 3 gye babawa buli mwezi. Emitwalo 3 buli famire? Buli famire buli mwezi, naye simanyi oba ekyo kituufu. naye receipt zenalabye electoral commission ziba accountability gye bawa electoral commission nsobola okubikuwa nga zakuyamba basibe oba bawa accountability nti bafulumyanga sente ku bantu bano. Okay. Kale naye simanyi kiki naye nga kyetumanyi nti babonaabona abaana baabwe tebasoma, embeera gye bali mumbi, tebasobola kwegazaanya. Okujjukiza n'okulira kira kyekoze munnamateeka George Musawo tava mu court martial nakati akyakola beekandagako ne bafuluma parliament ababaka ba NUP ku nsonga emu in addition to ku sente ze simanyi. Naye ekikulu ekiriwo nti bo babonaabona gye bali babonaabona naye bakama baabwe be balwanirira bo bali free, balya butaala, banywa wayini, babuuka mu nnyonyi first class, business class, balaba TV, bali kye batasobola kulaba. Ebyabwe birungi, tebiringa bana abalwana. Okay, okusinziira kubonaabonako kwonna kyannaku nti amateeka gakyagaanya okuba nti galamula ensonga eno. Kyetwandyagadde ffenna kibe nga kituukirira. Kakati babadde balina waliwo options 3 okusobola okuvaayo. Option esooka amateeka law taking its course, obujulizi ne buleetebwa obubavunaana, then ne buulirwa omulamuzi n'asalawo oba ddala bazza omusango oba tebaaguza omusango ne gusalibwa. Option ey'okubiri kwe kuba nti nno wabaawo negotiations ezikolebwa, bakama baabwe tebaagaana, bubaga nti balina eddembe lyabwe, tebajja kuteesa na muntu yenna kulaba nti abantu bano bateebwa kubanga bagamba tebalina musango. Kuba bagamba nti tebalina musango. Naye nga ekyo kibaddewo munnamateeka ono anannuŋŋamya oba anaagaana byeŋŋamba, naye nga kibaddewo mu nsi zonna. Kyaki ekyokuteesa? Ekyokuteesa obanga you are not culpable. Obaako n'engeri gy'oteesa okulaba nti either ensonga zanguyizibwa zibeera ebintu at least bibaako engeri gye bikakkanyizibwa. Then option eyokusatu yeeyo gye baakoze ey'okukkiriza nti ddala omusango baaguza, gye nkakasa nti baakikoze awatali kukakibwa, kubanga abo abawulira nti ddala omusango baaguza kubanga bannaabwe abalala baagaanye, bo baagambye nti ffe katugende mu maaso ne option esooka okulaba nti omusango guwulirwa gusalibwe. Kakati bwe bakkiriza nti omusango baaguza kivaamu ebintu bibiri. Ekisooka bibiri oba bisatu. Ekisooka nti waliwo chance nti ne banaabanga bababonereza ekibonerezo kijja kukakkanyizibwa, kijja kuba kisaamusaamu.
naye ate waliwo option endala ey'okubiri ku ekyo nti omusango bayinza okusalawo okugubajjako option ey'okudropinga omusango completely. Kati okusinziira ku byonna bye bayiseemu ebbanga lye bamazeeyo then n'obuyambi endooza bwe balaba bwe bafuna balaba nga eno ye option abaatulisi abasazeewo 18 betwogerako ye option ennyangu okusobola ekintu okukivaamu. Katusabe nti omusango okusinziira ku kino kye bakoze kye basazeewo nti emisango gijja kubasonyiwa. Twesunga okulaba ki ekinaasalibwawo nga 21 October lwe bakomezebwawo okubeera sentence 21 October. Twesunga nti at least ne banaaba babasalira kibonerezo ekirungi kijja consideringa emyaka 4 gye bamazeeyo mu kkomera then ffenna tube nga at least tusanyuka nti abaana baganda baffe ate abamu era baganda baffe newankubadde nga ndi wa NRM mulimu era abantu abaffe abazza emisango tekiri nti nno ono oba wa NRM ono wa NUP kasitaba nga yali muvubuka mu kiseera ekyo bonna balina engeri gye beetaba mu bintu ebyo awatali kufaayo ku families zaabwe. Honorable Dr. Kefa Kiwanuka mbaka wa Parliament Kiboga East wa NRM ka ngendeko mukumbula nenga sinagendayo kangwanjulira abateesa abala Honorable Mubarak Munyagwa nkwaniriza nankyukakyuka nenza muganda wange dan sampaya akadakiika nikisewa kasonga kanga kanagenda muwummula seconds 5-3 abatulaba mbalamusiza ne baganda bange bano Danstan nga tonagenda mukuwummula nsaba kuyisawo obutali bumativu bwange eri minisita w'ebyettaka Samu Mayanja Honorable Samu Mayanja yes wekitiibwa president simanyi oba kwoli oba bayinza okugamba ffe abamu tetuli basanyufu n'engeri abamu ku baminisita abo gye bajja olonga obwakabaka. Omukulu Samu Mayanja yabadde ebugerera mukulu Danstan simanyi oba akatambi wakalabye yakasusa ebigambo ebisongovu nga bikasukira Namulondo wano. Tusaba wekitiibwa president nga bagamba nti kabaka si wa byabufuzi wadde ffe tukimanyi nti kabaka mukulembeze wa Uganda is a nation. Kale mwenga mwagala omutwala naye ate muleke kujolonga abantu bo baleme kujolonga Namulondo kubanga naffe baana batuyimbula omuliro gujja kwaka kabaka bandi mulese. Your worship Ali Kasiringana Munyanyama meya banti annyo omuntu omukulu oli ali ayinza ga Munyanyama byaddamu omukulu oyo taata we so nenkyesonyiwa naye ebigambo byensanze ayogera ku basibe nakula waliwo akayimba ke nawuliranga nti akwagaliza ekkomera ya Kirobologo oba wakawulirako teri muntu atasanyukanga omuntu wavudde mu kkomera oba atya era ffenna abaana abo tubadde tulwana kufuluma teri atasanyuka omuntu omu yekka abadde mukwano gw'omuntu nga Kisaka n'agamba nti mwagaliza bamusibe ate babadde bamukwano nnyo kateri ayagaliza muntu kkomera era ffe newe tuba ne mu buyinza tugamba nti twagala mwami Museveni agende lwakitula awummule temumusibe owulidde tekyetagisa musiba alabe ekyokulabirako obukulembeze obulungi nti mukomuledi wange Munyagwa ayogedde ku kooti maasho kyennyamiza kyenalibadde nsuubira ne mukadde wange akiraba omuntu ali ku ddaala lya jeno omuntu okufuuka jeno ono munange yamanyi security aba ayise mu bintu bingi ne gavumenti kyebe mu investinzeemu n'atula wali ng'awozesa mwambazi wa bukofiira omala emyaka 4 era n'afuluma n'ebweru ng'akuba amasimu awozesa muntu addukira ku Kyagulanyi ku Mulenyama jeno gwe tusuubira abaawozesanga aba Tumukunde bajimu muhezi kati olwaleero bali ku bambazi ba bukofiira kali kayula era bali proud obasanga wali nga beetala Namulondo ne gagamba jeno gundi asalidde machete omumanyi panga tugeze kooti maasho ate oba n'amagye zenkulidde ku mulembe gwa Amini nga amagye gali wano mu katwe waffe ne military ne Lubiri
nga bano abatambula ekiro abatamiivu bakeera ku ssaawa tebabatwala mu kooti maasho. Kati olwaliro kooti maasho abasibe abasingamu babasanga na baleeti, abasibe abasingamu Keefa bensanze ayogera nti gavumenti ekoze nnyo era ne kapiteeni w'amagye looya n'agataputa amateeka nga Munyagwa looya ng'agataputira asindika emmoloka ya Kyagulanyi. Kubanga kati ono kanso sigende nti yagataputa lwakusangibwa na bifaananyi bya Kyagulanyi ebyamagye ebyefaananyiriza kubanga si byamagye babiyoola ku nuupu ne babiteeka ku baana. Ne mukadde wange Keefa naye n'ateekako ne Gaalubindi n'agamba egyo nno misango mikulu nnyo gye naayino gibeeramu. Dr. Keefa Mulumba lwandowooza ye ati nsinkyenge gye mpadde ekitiibwa towulira ekimujjako era kyenvudde nkimuwa ajambalire ddala n'abatula abajambale. So ekyo nno kyabujega. Ekyokubiri nti oluvannyuma lw'emyaka 4 n'emyezi 3 gavumenti yalemu okuleeta obujulizi obulumika abaana bano nga alternative kyerina kubagamba mukkirize. Busuulwa bwe ndema okuleeta obujulizi obukulumika netuuka ku sseerigamba kkiriza myaka 4 nga gavumenti ebulidde obujulizi. Kubanga buli gavumenti webeera n'obujulizi buli definitely ebuleeta mu kooti. Tieno ye mundu yasangibwa ne Machete ne Olivia nga kye balina okukola kwe kukozesa ate minisita atali wa mateeka ow'abavubuka yali badde mu masomero agende mu kooti. Kuba kati wano wasaanawo minisita wa security Anthony General oba minisita wa justice mu bintu bino wabaddewo minisita gwe twajja mu bivulu yatumiddwa olowooza yagenze ndozanga balambagahara kyonna kye yakoze baminisita nga tuzimba institution wano twali badde tulaba minisita wa mateeka Anthony General Keke oba omulala yenna twaleese ow'abavubuka n'atandika omulimu ogwo ng'agendayo na lwa 6 era n'ateeka ku social media. Era simanyiiyo kampeyini zaabadde mu kkomera omutujju omanyi ekigambo obutujju nga baguggulako omusango omutujju n'abeera proud nga NRM yemu accommodatinga nemuwa ne t-shirt nti kati muno mwogenda okufuumuulira ebigambo. Era najja mu t-shirt ya NRM n'ayogera bye yayogedde endowooza ye nga buli muntu yenna akimanyi nti babagambye mukkirize era ekyo sirina bugundi kyenkiyinza kyogerako kubanga emyaka emeka 4 gavumenti ey'amateeka eremeddwa okuleeta obujulizi. Nze ekinnumamu kirimu kyokka ono amanyi ebya security ye General wange oli Freeman Mugabe okuwozesa omubbi w'enkoko kubanga ddaala lye baliko waba yasoma kitono nnyo ffe bamaseeka waliwo oyita ku biraali n'ogendako ne Cairo. Nsuubira omusajja oyo ali awo afande wange nga yaliko ekimaka yaliko e Cairo n'asoma amateeka n'agenda ku Law Development Center wabula akeera ku makya kadenge ne zimwambusa awe bakindi ng'alindiridde akireewo. Oh my God. Ebyo eggwanga mwami Museveni walituusizza. Olwaleero ekiri mu social media kyonna ze risiiti nuupu zeebadde ekozesa okumala emyaka bazitadde basibe bokka. That is welfare. Naye teriyo yali atuleetedde risiiti mwami Museveni buli lunaku akozesa obuwumbi 2,600 okulyako ate ng'emyaka gye takyalya nnyama awutako supu ku kigere n'ebyo nezo teryazoogerako era ne mutukadde wange Keefa tazoogerangako ne mukulu wange asingako emyaka nga 2 lw'omusana tazoogerangako naye aliweera equipped ne risiiti za azinda zeeko wano nanga zino mwazikozesa electoral commission watazoogereko nja kuba mulimba eza accountability naye nga twerabidde ng'ezo sente za welfare ku nuupu si basibe bokka era nga comrade kubanga abaana bangi twali mbaana 15 abaali bakwatibwa ekalangala nga ne banubiya nimwe bali famire ezo zemulaba waliwo kono wagaba ziweererwa abaana oli waawulira milioni 3 nga bagamba nti zigenze ku Machete omu nga wenziraba ku social media kyagala okupiikinga naye omuntu yenna kati ng'ayagala okikozesa kyagala okupiikinga zibadde za welfare mu bbanga eryo erya accountability ku kibiina ekiramba nga ne gwe tuvuganya naye
totunudde kefa kyeyenyumirizaamu ku sente ze basonda nga basondako ne sente z'abagagga tebalina wadde omudaala oba omuzigo. Obasanga ekyaddondo, obasanga ewamwanyeraze wa Namyalo, obasanga ku piraawo, bo bali awo bali ku luyimba lwa Kyagulanyi pulezidenti nabasanga ndeeba. So n'olwekyo nze ndaba nti abaana bano ekyaboogezza tutunuulire gavumenti etuuse ku sedi obutakyamanyi kunoonyereza. Wasomako katabo ka Nketa Mbizinga ye yugo waliwo we bakwata abasibe enakola Luganda ne babasiba majenjeeke komuledi kyabadde ayogera ne babatwala nga bafumbye eddawa ly'amasefuliya g'ennyama ne baleeta n'abafu ne babatematema nga bamusula mu masefuliya naye nga waliwo n'ag'ennyama y'ente ne gatokota. Kati bano bwe baatoloka bali abasajja tebatutta busi n'okulya bakola ki olutalo ne lulema. Kati waliwo obunafu obw'okunafuya. Ekyokubiri kituufu oyinza okulaba ng'abantu ono agambye nti ekyewuunyisa abalwanyi mukadde wange balaba TV babalaba ki ne famire ya Museveni teyali Luweero yali Dar es Salaam era waliwo ne gwe bazimbidde ennyumba nga bamugamba ye yalera Natasha e Dar es Salaam omukyala yali Sweden. Ekyo nakyo kikyamu. Ekyokubiri struggle mukadde wange ku community ono ye Munyagwa omumwe mpa respect kubanga era beesigi yatutwalako erwakabe abantu nga mukaaga be yalondamu okulaba struggle etamalayo omwezi. Olwaleero buli gwe bakwata bamutwala mu court martial bamugulako gwa butujju. Batukwatanga Munyagwa bakutwala Naggalama n'awalala. Ebyo byonna babitutukyalinganga byogambye. Olwaleero buli gwe bakwata butujju. Olwaleero gwe bakwata butujju. Okuyingira ekibuga kyekyangu twafiirwako abantu basanaipa babeera ku bizimbe basibye wano obukookolo bwe bati buli ku poliisi kwe bali. Ono ali wano abuulira enjiri yabagamba mulengera ali mu kasweta oyo yagamba tutandike ki okwekalakaasa olabirawo nga muntu agwa ku ttaka. Era bw'ogenda nga waliwo obwegugungo bwonna buli bw'ogenda ku station ya poliisi kuliko abantu tosobola balaba obalabako wano balinganga abahamasi oba abali luddawa era ne ku patrol balaba ebintu ne bikyukamu nti mwami Museveni jeno ayakozesanga poliisi kakati kirala. Ekyokubiri kituufu tetwagala kufaanagana bantu naye ng'ogyeko Munyagwa n'abalala abantu abamu twapulitendinganga era wano nnyumba z'abannabyabufuzi ntono nnyo zimanyiddwa mu bifaananyi. Kyagambye ng'omukulu ajja n'abalaga nti ndi bubi nammwe naye nga ddala ali bubi. Kyagulanyi n'agamba tugireyo ddala ekifaananyi kye tufaanana kubanga n'abamu Munyagwa akimanyi bajja bali bubi aba opposition n'ebyobufuzi ng'ate balina okulaga abantu nti era tukyali mu mbeera ki mbi. Waliwo abo nze abantu bemmanyi ate nga nze sikiina nti oyo ye karakitaazi ze yabeerangamu. Naye waliwo abajja nga babi era nga kamera bw'ejjawaka tosukka kapaati ako waatudde kulaga nnyumba ye. Teeka naye kakati onagamba nti bye tulina tubiragamba ki abantu ng'abantu bwe balinnya ennyonyi bagenda kiro tebaagala kulaga nti bantu baafulumya eggwanga naye nga bonna balinnya ki ennyonyi. So n'olwekyo ekyomukulembeze okukyusamu nagamba bannange tufaananire ddala ekifaananyi tuleme kulimbalimba abantu nti ffe tetulina okitegeera si kunyumirwa. Kati njagala ombuulire omubaka sente zaafuna ziddawa aziteeka mu sitwago oba meeya mukyala wange si yasooka mu saaluuni. So tuleme kulimba abantu kupulitendinga omubaka n'ayambala akasaati omanyi omubaka ne bamuwa sente z'emmotoka 2 n'agenda n'agula 100 kubanga ayagala okufaanana abalonzi bamukkirize nti atukola ki atufaanana. Omubaka n'aba nga alina ssente n'asigala nga asula wali mu kazigo. Eyo pretendency. Kati we tuba mu struggle nga yakyukamu mu mbeera eyo omusajja akozesa court martial nga gye twogeddeko wano mukola mutya brain power gye yasemwogerere. Era tugamba nti abantu be bagamba baba banninga okukola kino na kino tutudde kubanga omuntu agamba nti struggle Museveni emunyumira Jeno Damulira yaligenze mu ghetto n'agamba wuhu nga struggle emunyumira. Abayimbi balifunye sente ze bafuna nga bali mu comfort zone. Walirabyeko abantu nga balajana. It is a matter of okukyusa strategy. Newankubadde eri yali nyangu okugiramu
kubanga sebo gwe jeno wagendera mu ghetto nze batadde sente nyingi mu ghetto namulabye Mbale jeno damulira nenga jeno wange yagamba owulidde si mirembe Director of Crime Intelligence mu ghetto wali crime tewali crime waliyo crime anti-crime that's why ate agenda okusagana abantu nga abageto be bamugamba kyusa osigundi bageza okunoonyereza ku kale maze okulagira gundi agenda mujjawo bwe batyo bwe bakyusa so n'olwekyo nze nsuubira nti tuyinza okuba twashifutinga kweri gye tumanye yabeesije naye waliwo omulimu ogukola ki kubanga singa teri mulimu gutambula singa tebakwata bantu so nze nsuubira singa drone tetuziraba era bo ne bagamba nti mulya nnyama bano abaana babafuniramu ssente bwe tuba tubafuniramu ssente bate olinako bwe tuba tutuuse ku level mukola okusuulwa n'obu weba etuuse ku level ng'erina zi drone ezikola operation mu kibuga omuli diso omuli piso omuli ani ne tujja ku street n'emmundu zaffe ne tukuba ebigala ne tumuteekamu omanya tutuuse waliwo omubaka ndowooza Munyagwa twali tumaze okwawukana awo ku parliament wano bakutte ababaka bano ab'enguzi bano abadde mu nguzi babateebereza kuba misango giri mu kooti gwe basembayo okukwata lumu bamugamba oye mulya nnyama that man is very dangerous he always disturb our government mbandi awo yani omukubi bakwata gwe badamu ne bali arrestinga ne bamuteeka mu mmotoka mbandi awo kye nali nvumirira ekyokuba abantu ebigala ne babayingiza emmundu nga naye bakimukoze eki bakimukola nga kooti emaze omutta ate abali muleeya baze bamukola ki bamutwala kyetutayagala olabako wano bolola deputy RCC webanga teyali firimu nga kiri oligiro kubanga nabyo tubisuubira bino bye twogera omusha naye aliko mu gavumenti abimanyi ba actors bangi nnyo abalina mu mbeera eyo era boogera ebigambo ebifaanana ng'ebyange n'amaliriza nga gamba nti nze nalabye kino na kino eyo teri muntu abo bonna Bamunyagwa bamulya nnyama bali ku peroolo akumalamu amaki amaanyi we mubanga mumalamu amaanyi lwaki mukwata abantu mu zidrone akireewo mute kubanga mugamba oba tumala tufe bebamu lwaki akakofiira kange mukaŋŋaana ate nga ffe bebamu kubanga mugambye abo bonna ogenda ku poliisi kati ennaku zino bakwata mulya nnyama bantuuza mu ofiisi ya DPC bali bakutte ne babayingiza ekiro ne babajjayo nze bampadde booni mulya nnyama atuuse ewuwe gwe kati ogenda kusula wano era oba otuuse kakati tebagamba kakati naawe omanyi gwe kkiriza enkya tukutwale mu kooti omwana oyo akkiriza nze nina baseeka abamu bakkiriza naye obulamu bwabwe buli bwe buti omuntu omumazeeko eddembe kefu abaana abo mubako togedde eddembe lyabwe tasobola kwesimbawo kwerosiwa wakansala n'okuwasa omukyala ajja kumalanga kubuuza Museveni okugenda e Nairobi amala kumubuuza mwe mukitwalanga ekyangu nze siina tabbu abaana abo kye bakoze bagende mu maaso bakkiriza ng'oyagala baleme kukkiriza anti gavumenti kyeyagala ebulidde obujulizi emyaka ena busuulwa obulidde obujulizi ayabba omuzindalo gwa telefayini ekivuddemu n'ozuulayo gwe wazudde n'ogamba ntambi kkiriza nze ekyo kiveewo nkusonyiwe eyo gavumenti weetuuse eremeddwe okuteeka ssente mu detective oba investigation wabula gavumenti ekolera ku propaganda naye twebuuze ani yamuwadde t-shirt ya NRM era twebuuze gavumenti ya NRM yatandise okuteesa n'abatujju ne bawa accommodation era twebuuze omwana oyo bwe yali ali mu kooti maasho ng'ayogera ebigambo ku Kyagulanyi amagye gamuyisa gatyo nga bwe yabadde ayogera kati ng'agamba nti bansibira lwa Kyagulanyi si musango amagye bwe yabadde addiza Kyagulanyi wamulabe wegamusindika kapata wegamusindika bwadda amaleyo meseji eyabadde ng'eri bagimupakejingidde bulungi banetwagala tukote njagala ali mu studio ku ttaka lya Munyagwa ku minati za mukulu wange andeetera omwana oyo lwe yali agamba bansibira bwereere amagye bwe gamuyisa aleete na kano ng'agamba nti Kyagulanyi muzeeyi beerawo olabe amagye bwe gamusindika bwadda amagye bwe gamusindika bwadda yiyo yajjo laba amagye wamulya nnyama kyakugamba awo amaanyi gategabadde mangi agamukasuka munda laba omukwano ogwo masaaji eyo laba laba ono saagenti wange kopolo
Komisana tunula wano kwe kumpi. Ne wali waliwo kamera. Bamusindika. Bamusindika. Anti ambale t-shirt ya yero. Tebaina jiddugaza. T-shirt ya NRM oba ya yero. Ya NRM. Kuliko wano NRM. Tebagala jiddugaza. Tebagala jiddugaza. Ulisajja kuno ojja tunonyeza akali akasooka nga wanda omuliro mu kooti. Naye era kubuulira nga maliriza. Abaana abo we bamaliriza. Bala mwagenda bateeka mu baasi bagenda kusibira mu State House. Betonze babebaze. Ababadde bavunaana ogw'obutujju. Bonna bwe tunaavunaana omuntu ono omuzi w'emisango buli gwanazzanga nayambala t-shirt y'enyalimu ne yeetonda ng'afuluma. Mbaagaliza obulamu obwebweru nga bafulumye siina gwe nnenya embeera yeeyo naye nze njagala onneetereka vidiyo kali ng'awanda omuliro munsibira lwakuwagira Kyagulanyi siina musango ensi weegenda okukkiriza mulya nnyama ne mukadde wange Keefa ani ali kwala ali amaaso ku ggwanga weebale nnyo nkujjukiza emipiira gy'amasaza ey'akamalirizo nga 2 November tuli Mandela National Stadium e Namboole 2,000, 5,000 ne 10,000 weetegeteeke tubeeyo Kyaggwe ezannya buddu Honorable Romshana tunuulira ensonga z'abasibe aba NUP abakkiriza mutunuulira ensonga ozitunuulira otya Katonda wamaanyi Katonda wa kisa amen musiima nnyo nkyali mulamu so embeera si nnyangu so buli saa gye mmala ku nsi nsiima nannyini nsi ekigambo ntera kukyerabira naye ojja kuddamu kinzijukize tokoowa ebyagaana amazzi ebitaba but ebitaba is small ebitaba is a pothole gamba mataba anti amazzi agalegamye amazzi agalegamye nga mangi gamerako katufe buli kigali nyangu tugayita ebyagaana kati gamerako enkonge kati ne gamerako amarebe tukulita amarebe kati wagayita enkonge very good kakati enkonge nezireeta ebihuguhugu the butterflies ebiwojjolo so bw'oba oyagala ebiwojjolo weetaaga gali amazzi amakyafu wemba nga njagala ebiwojjolo around because birina kala nungi nnyo wemba njagala binsanyusa amaaso gange bisanyusa abagenyi bange nja kusima wali ekinnya ate ekinnya kireete gali amazzi agaliddate amazzi agalirate galeete obiyise eki enkonge zireete ebimuli bireete ebiwojjolo now eno principle nagyewulirira n'amatu gange eri mukulu Museveni actually nagimuyigirako now waliwo omuvubuka ayingidde ebyobufuzi aliro roki bw'oba omulaba tomulaba mu mmundu tomulaba mukumanya na mmundu but alina omwoyo ogw'ebyobufuzi abamanyi okuzimba ejje omulengera n'omulabamu ejje ye naye nga ye teyerabamu najje but walaba bimanyi kyobalaba mukulu Museveni yali alina abasajja nga bayitongwa tasomye but itongwa agenda okufa nga ali meja bebakuba emundu wane baleeta Museveni mu buyinza si bamugisha muntu baabo nti bebali bakulembera wali olinayo abasajja nga basalambwa I think he also died a major naye nga bali tebasomye kakati ye bw'ositula bano abavubuka abalengera yabalaba emyeyisa gyabwe biki ku elementary level gye muliko gye balikola bano bali capable of being kuba abaserikale so kino nkirese kukulaga Munyagwa wabadde omutuufu ate nakiwoneku nadduli but I will come to that later nti bw'otandika bino ebyokusitula population ng'ogisitula Museveni oba olinga byagaana akutunuulira bwati n'obeera irebe n'akutunuulira nga naye ayagala kulaba abavubuka abasobola okuvaamu ejje mu biseera by'omumaaso ani aba ayagala okulaba Museveni so bw'aba abakwata bano tabakwata nti naawe basirikale or they are terrorists or what abakwata because abalabyemu ensigo esobola okuvaamu biri
but anyway kino kyatandikira wa kino kyatandikira winkirabira ku mawulire bwe batemula akulira endiga kalani ekika yes omusajja wa bodaboda agambibwa kuba nti yakwata the alleged killers bebateebereza kuba nti bebamutta ali mu state house then waliwo omusajja omulala yatambulirako nga yambala akagofiire kamwe n'asaba mukulu Museveni abaana abasonyiwe yaliwo Masaka oyo kansala. Very good. So you remember that story because wagirunning on TV. Now bwekibanga ekyo wekyatandikira process then I can explain it because sometimes programs zino kyetaaga ate zibeere informative. Article 21 of the Constitution section 4 egamba the prerogative of mercy esobola okuwabula president n'asonyiwa and he grants a pardon. Eyo weeri. So can the president pardon? Yes, president asobola kukola ki kupardoninga, but waliwo article endala ate mu constitution egamba toyina musango, you are presumed innocent until proven guilty. So can the president forgive you, pardon you when you are innocent? Can drop the charges. No, then that's not a pardon. DPP has all drop. It's the DPP who can drop. Of course, the president has all kuvuga DPP nabala. But bobo yogera ku pardon. Nti nkusonyiwe tosobola kusonyiwa oli nga tanabeera kubeera convicted. Okay. So pardon can only be to the convicted. Now, waliwo emirundi ebiri gy'osobola okubeera convicted. One is through trial, eyokubiri kukuwozesa, eyokubiri kukkiriza omusango. Now kakati nze wendi naawe at this stage tuli speculation. Tuteebereza nti lino lyekubo lye bakutte bano abaana bano abasibe bakkiriza omusango babeere convicted then bigende mu prerogative of mercy. Tuteebereza kyogamba kati we tuli tuteebereza nti kyekigenda okubeera. Now the other option is the Amnesty Act. Osobola okufuluma ekkomera under the Amnesty Act, but Amnesty Act olina okulaga that oli within the Amnesty Act ogamba nange nze mbadde mutujju naye obutujju mbuvuddemu. Then DPP nagera nanonyereza emisango nagikujjako. Kakati bena y'omu court martial DPP abiyinako omukono. Because does the DPP sanction charges in the court martial? Kati kyetulina okukolako okunonyereza olaba tekijja. Therefore Amnesty Act tekola. Now bwezibanga ziri politics, assuming it is politics, nga mukulu Museveni abala kanzanyirewo politics. Of course even nengeri balamu gyakikola omulaba nti is amateurish. Bwobanga ozanya politics awo balamu ate teyandera bisengeri gyalabika n'engeri gye babizanya mwambadde yeero mwambadde kyandibadde a little bit decent, but bwezibanga politics kakati gwe nojja ng'oli omu nabali n'otandika okuvumirira mukulu Museveni bwe yeekyusa n'agaana because already they have pleaded guilty. Court nebasalira life in prison because emisango gyabwe egyo eya waliwo gwe babateekako gwa treachery. One of the charges is treachery. Gwa treachery I think is it life in prison or it's death? Life I think. Life in prison. Kakati yo court martial esali nagamba okay mugukiriza sentence, you are therefore sentenced to life in prison. Ye mukulu Museveni abali yagala kufunira ko politics ze naye olwokuba nti kati mukikubye tekikyafuna nagamba okay wagira babeerayo. So who is the loser? You get so bwowa alumirwa then tewandilumbye wali so se n'olinda ne bakola ki ne bafuluma. Now there is also another area gye bayita pre-bargain. Pre-bargain
mutuula ne mukkaanya ne prosecutor ne mugamba okay tugenda kukkiriza musango tusibe emyaka 4 ne mukola endagaano mugenda gukkiriza abasibe ki emyaka 4 kati ne mugitwalira omulamuzi now the law allows kati court zikikkiriza ne mutwalira tukkaanyiza agukkiriza ate ne tukkaanya musibe emyaka 4 then naye emyaka 4 ebaliremu eyo gyabadde ku remand kati ne bakibala ne bateeka ku calculator nogamba okay emyaka 4 nga bwemukanyiza amaze ku remand emyaka 4 then you are noddayo but ekizibu bwano sirabawo pre-bargain because pre-bargain nayo process ate eremu n'endagaano nga bwe mbadde nkugamba so okay ekitongole kivunaanyizibwa ku ngereka y'amasannyalaze
batendeka training mani yeriwa wabatendeka kukola ki bakola ki ekikacho kanchi so lwalante naba bakulembera they don't conceal naduli abagamba still ku same program nagamba fe kyatutaasa singa twali tweraga UNR yalegenda kutumalawo naye wano waliwo mupango okukola but bona bavubuka mubalaga byena byemukola mbikolera ku social media because magala kulaga nti muli bamaanyi kigali mayangwe gali mpisa mwe gali bona abana batade ku bimoloka o batambuza why do you want to see kono tabamalawo akuita ki are you relatives or wasabuwe who are you omazo kulangirira ogenda kumujjako naye byonna byokola obikolera ku social media then bwatano ko kukona mwaje msajja mubi yes onachogera ku marabanga ki tuneka tuna now it's true niwe bata it's what niwe it is true niwe bata even when they are released tebaliwo yes they are not there you see waliwo wafe ntika kumamura waliwo gotazayo mukono anti tinyizo okukwabya gulu ati mbadde ensaaga omukono oguzayo nakugoberera mpaka nejambia so wano mu system ya NRA tobakanganga togezanga nti nkakumamala takulika so mujja kwa mukisa nnyo nti bajja kuddayo ate babeerewo but there is kati balo abajja kuddayo ate babeerewo basabire kati there is the intelligence bwe mutyo nayo nabagamba ngano bannange abana tembaleeta tembalaga mupange mbeko bye mukola mufutke omulumu kyo badogamba ingeri y'ekisajja ono ateese naye tolaga abalwanyi bo kati nga campaign managers bo waliwo okweka bibeerawo because ne mundo inamu abalabe ne mu group yamu inamu abalabe now they are mukulu Munyagwa I want you to know it from today waliwo zabayita intelligence operations in separation and containment campaign ezimu zibeerawo to break you down nga ziri intelligence operations kati court martial gwe mulimo gwekola as an intelligence operation ogulide mukama wange kibibeera mu brigadier ngakigenderwa kiri nti tuyina ekizibu ky'obutayimbwa I will give us an example ku Bulange ku Masengere nimbata n'okubeera nga bakwata naye nga batunuulira records bukendeera mukwata ne mutwala eri ne mutereka ne wananga omutunulire ekifaananyi ekitambala kite bukendo gana kola nga butandisa okukola ki nga butandisa okukendeera nga yes then we are on target bano bandi bawo bukozo langa obukoze eki nga bwe so therefore court martial si ya justice yaki ano actually it is to evade justice and mukulu Museveni abadde abyogera nga gamba bano abantu bakwata zikooti nezibata so akulaga nti mbakutte nembatwala we mutasobola kukola ki kubata kati nebona akyogera emirundi 15 tekina kigenda kukyusa because kyekigendererwa kye it is to evade justice kulaba oba embeera ekyuse so kati kyetwala balekiteesaako mukulu Busuulwa nti embeera mukulu Museveni gyeyali ayagala weeri and by the way mumbeera eyo nange nfunamu gweromushana ne keefa toja kukuba oyo gotakanya naye ku by'obufuzi naranga bakulumba gwe naawe wenyine through violence kakati ne Besigye wano bali bagenda kumutira wano so baba banyiga abo I say okay naye bokute target nyiga so kati yagamba mujja kutunulanga kuba yero mulemo okufuna ne appetite bakwatako question eri nti bwogenda muganga yakyagula ne appetite ekyaliyo bwebanga appetite teriyo nga kefa asobola okujjawo nagamba NRM oye katugenda kugulira buli omumoloka buli omu tugenda kumugulira ennyonyi enguudo zonna nga nayogera ebyo naddayo nga tewali amukasukidde ejjinja then it means system formula ya Museveni ekola the question is at what cost kati Munyagwa wajide ne semantics ze you see teyina kubeerawo at the cost of rule of law teyina kubeerawo at the cost of justice now that's debatable naye bwobanga oyina embeera nga abavubuka
ono amaze okubateekamu omuliro nga batandise okwambula abantu engoyi mu Kampala nga n'abalala batandise kubadduka ne batomera abantu olw'okutya. You saw it. Oli wa mukanzi out of fear n'avuga n'atomera abantu n'abata. Busuula ngaye busuula nawe katokumaye bakugula nga togenda kuvuga ano ng'otidde. Because zino ganga ezibadde zivuma ate nga zitandise okukuba obucupa biki ebintu. Court martial webanga ebikenda, then the debate will be okay, it is working, but can we have another method? Nga siya court martial. So mkulu Munyagwa njagala otuweyo formula which destroys gangs. Zine ziri mu Haiti. Honorable Dr. Bwambale Wakazi representative Italiano Museveni yakozeseza. Kwebaza ro program ya fenyivu Honorable Munyagwa to that list ne wakubadde nga waayirizamu ku basirikale bamukwata ndabira ku Dr. Kefa Kiboga ne Honorable Omushana Ssaabasajja Kawangale Bwambale ali Kasanda Bwambale Kasima Benan Fred Namas nkulamusiza nze ngamba nti abasibe bwabanga balina omusango gubaza gavumenti yandibadde ereeta obujulizi obubalumiza mu kifo ky'okubawooyawooya okukkiriza emisango. Ye Benan Fred Twinamasco weyawale kuweereza ggwanga Sebandika Isaac Walugembe Assistant RDC Wiikwe ekitiibwa Chairman Munyagwa ne banne baleetedde abaana bangi obuzibu nga bo bayisawo bye babala era bo bali bulungi beeyagala. Nze eno njagala His Excellency President buddibwe abawe ekisonyiwo ye bw'ati bw'alabye ensonga ezo. Olw'omushana nsabaddemu alambule ku pre-bargaining nga mukomye wa Alan Ssebaale Munamukono Kyaggwe esaze erigenda okwangula ekikopo kiri pre-bargain si pre-bargain. Nkwebaza kali in the interest of time, honestly, it's now right time. Sembusa Ivan, it's now right time for the government to release all the political prisoners because some have died, denied the right to fair trial to determine whether they are innocent or guilty and are alleged to be tortured. Nawe nkulabye abali X mwenamba labye ali bali ku Facebook asimwe George William Kabula Soke gomba abasibe abo bakakiddwa oba bakakiddwa bogera bituufu ebyo bye balina okukola kuba be babalanga babavaamu kutegedde. Honorable Munyagwa dakiika 8 buli omuwaddeyo mu kitundu kubaako ebigambo byasiibuza ensi. Ekisooka njagala kugamba bannanga opposition nti tutegeere omulabe waffe bano abaana baffe leke kubatunuza mbisi. Waliwo omusomo mulamba baba omushana bagusoma abasirikale ffe civilian tetubimanyi how to behave ng'oli prisoner of war. These are prisoners of war. There is no declared war. These are prisoners of war. Political war. Abawambibwa olwo byebawagira ebirala mu byobufuzi. So bwe baba bali mu mikono gy'omulabe kyeboogedde kyonna kireme kutujjako waya. Tusigale nga tuli focused. Ekyokubiri n'okusaba mukulu Munyagwa okumujjukiza because he knows. Mukulu Munyagwa brute hand ya President Museveni tesose kati. Waliwo anyway go wabanja empapula za Haji Ssebaggala ku UNEB batwaniriza na michungwa na wagwali muliro. Ojukira Dr. Besigye wano nga yakalangirira mu 2000 bweyogerere abaana beere enguudo. What happened? Ojukira wano ku Bulange Besigye yali aze ku CBS. Omusirikale yajja nakubambana amasasi live. Court martial tetandise kati. Ojukira muto wa Besigye yafiira ku mpingo. Ojukira PRA suspects. Fenjawulo gye twayina ku mulembe gwa Besigye twayawulanga politics n'omuzannyo ku social media gwa likes. Niyo mwana noteka akakofiira buli plan y'olutalo yonna n'ogiteeka ku social media nti bakuwa likes. Of course they will come for you. So nkiddamu aba opposition tusizinge fire bino ebyabaana tubireke oba boogera biki bafulume. Baana baffe bawambe omuntu omuwambe tomunenya nnyo. Honorable Munyagwa. Dr. Kefa parting shot kikyosembyayo kyesembyayo twogedde nnyo ku kya court martial yateekebwawo mu mateeka nga yateekebwawo UPDF Act nga eno ekola ku nsonga ezikwatagana ne security naye ng'erina obuyinza okukozesa emisango gyonna ndowooza ekyo kyekyatwalibwa ekyo
kye baali bachallenginga abaali bopposinga ekya kooti y'amagye okuba nti ewoza okay kooti yali esazeewo nti terina buyinza naye Anthony General n'akola appeal kati ndoze ekizibu ekikyaliwo nti appeal tennaba kuwulirwa naye nasanyukidde nnyo muganda wange Munyagwa kyeyayogedde nti obuzibu buvudde mu kuba abaana bano okutuuka mu ssa lye balimu buvudde kuba nti waliwo okulwanagana mu bannuupu bennyini abali mu kkomera bwe batunuulira bannaabwe bano engeri gye balimu tekwatagana na struggle gye balimu naye nga emisango egibavunaanyibwa okay tetunnaba kumanya bujulizi nga bwe buli naye tebabavunaana kakofiira kokka abamu bagambye bantu basangibwa ne explosives ebitulika abalala basangibwa nekye bayita military store. They were found with bank busters. Kakati obujulizi obwo nga tebunnaleetebwa mu kooti ndoza tetulina concludinga nti tebalina misango ate era tetugamba nti balina emisango okutuusa nga kooti esazeewo nti oba balina omusango tebalina naye kakati obujulizi babuleese bakkiriza kati bo bennyini bakkiriza abamu bakkiriza abalala ne bagaana ndowooza kakati ekyo tulina okugenda nakyo mu maaso naye kyendowooza nti bateekwa okuba nga baalungamiziddwa wayogedde ku lawyer waabwe George Musisi kyendowooza nti bamugjawo before they confessed basooka kukyusa balawyer so kiri kyendowooza okay yeyali balawyer baabwe baabalungamiza kyendowooza nti ndowooza mulimu n'ekya pre-bargain kyobadde oyogerako okay toyinza kiruling out in this case kukkiriza ate n'ogenda mu puli anti pre-bargain kyosookerako n'olyoka ogenda ku kyokukkiriza kati nakyo tetuyinza kooti ekyanjula pre-bargain kooti eyanjula results okay kakati tuyinza kukiruling out okutuusa nga tuwulidde ndowooza ekigenda okuddirira ekitokwebaza bannange ate ne mukadde waffe ampadde ekifaananyi nga Mbabazi we yali nga mu kooti nga nnyonnyola etteeka lya order management ng'ayogeza confidence naye we yatuuka oddimukwatako nayo ne limwokya kakati noono wannyonnyola esooka emyaka 4 mukadde wange tewabadde bujulizi anti Lubalamu wagenze n'abambaza t-shirt ya yero bakkirize ekyo kiri political newankubadde lw'omushana akisiiza akazigo naye kiri political abaana bakkirize ffenna nkugambye twagala teri muntu ayagaliza munne ekkomera oba batya bafulume enough is what enough ekyannaku nyoka kiri kimu nti mu myaka gya Uganda ng'esajja kudde emyaka 62 mwami Museveni alinako 38 naye mu 38 ate ebintu byonna ku myaka 62 agenze kwezaana 39 bali basigalizaako 23 naye ate ebintu n'abikola ate kifuula nnenge so nze nsuubira nti twalibadde tulina bingi nnyo bye tusuubira ku independence yatwalako 39 abasooka nga bemuli Ssekabaka Muteesa n'abalala batwalako 23 naye wootunuulira system eyaliwo nakati naye bw'osoma akatabo k'amaka g'abawansolo abantu bonna bali inclusive basikwiro ne balala abaabanga bayogerera bokisa n'abalala biki bye basaanidde okukola abo bo tebabulamu naye nze nja kusigala ngamba eggwanga lino lyetaaga enkyukakyuka. Mugisha muntu yagamba the best teacher is time. Kyonna kye tulinda time budde ekyo tekirina muzibu. Kati bano bakoze confession bakkiriza bazze emisango naye waliwo settlement gye bakola naye bano bye babituteekamu Kyagulanyi n'abalala kati tonabakumanya oba tewaliwo bakindala gye bagenda okukwata bano bafuuka abajulizi because they can as well become witnesses mu musango egigenda okujja nakyo mukitunuulire but mbadde nkusaba tokiddamu kugamba nti obujulizi bubuze mu court martial because ono omulamuzi wa court martial kuconvictinga teyetaaga bujulizi so okugamba nti osi obujulizi bwababuze okyogezawo okulaga kiri nti court martial is just no is just sisobola
kakateri just yatugambye yagambye it's not a court. Na government babatwalayo for containment operations indala, but bwogamba nti obujulizi bwabula teyetaaga bujulizi to convict you in a court martial. yetaaga ki? What? it is a kangaroo court. It's not even a court. And it is just for you to be Is there. it a court? It is a kangaroo court. No, it's not a Not court. even a kangaroo court. It's not even a court. Dr. It's Kefa like a yagambye tribunal. omanyi honorable Musulwanga tugenda bagyeko balooya bano